muganda wange ensanso okulaba. Kale muganda wange. Oli otya? Batubadde tubulanganye. Ebbanga liwanvu. Abantu abo ababuulire ku mannya go. Okay, abatulaba amanya gange mpitibwa Alex Pro 256. Sobola kunoonyako ku media yange ya TikTok. Mbaawo. Banayo ye Alex Pro. Yeerabiddeka aka Abu Dhabi. Yeah, by the way ndi mu Abu Dhabi. Guys abanoonya sobola teeka Alex Pro Abu Dhabi. Kale nno abatulaba era batuuliza olunaku olwaleero tutandise program eringa life experience biki bye tuyiseemu bukyanga tujja ku ddungu era tugituumye obulamu bwekyeeyo. Tuli mu Abu Dhabi wano mu kibuga ekikulu ekya UAE. Biki bye tuyiseemu bukyanga tujja ku kyeyo. Etandise leero ogenda tufollowinga ku mukutu ogwange gwe bayita Katumba International ku TikTok ate n'ogugwe Alex Pro 256 Abu Dhabi. Ogenda kuba osangako emboozi eno bye tunyumya tumanya biyinza okuyamba omulala atannajja ku kyeyo amanye biki bye bayitamu bannaffe abaagenda ku kyeyo. Oba okitegeera bw'obulamu buli butya bukyanga baagenda ku kyeyo. Genda kuba ya ddakiika 10 n'obusekendizi obugwamu. Katonda nga ye mubeezi nze ngenda kumuku interviewingira. Ffenna obulamu tuyitamu bwe bumu. Muganda wange nyongera okwaniriza ku mukutu Philip katebe kano. Sisoya nnyo bibuuzo bingi nga munnamawulire mutendeke yatendekebwako nja kukubuuzaayoko ku bibuuzo. Oli otya? Nze ngambaddewo ndi bulungi obulamu si bubi. Ova ddi e Uganda era ofuna ddi ekirowoozo n'ogamba kangendeko ebuwalabu mpakase. Okay, abandaba abali awo ku mukutu nga mugezaako tulaba kyemukola kyamaanyi. Nva ntya Uganda oba nzijja ddi wano ku kyeyo. E Uganda navaayo 2021. Obudde bwali bwa COVID, obudde bwali bubi nnyo. Mbujjukira nange obwo munnatambula. Era ekirowoozo ky'okujja eno ku kyeyo nkipulanningako wakati wa 2020 ng'embeera egaanyi. Naye 2020 awo nga gutandika. Sooka osimbe wakati. Ogamba otya nti embeera egaanyi ng'okutambula si kwa siringi 10, siringi 2, siringi mutwalo. Okay, kitegeere ekyo mukama wange. Ate embeera egaanyi ate n'otambula n'ogenda. Ya, kyenyinza okubuulira abana bampuliriza. E Uganda twagezaako kuba nga twagala tukola okusinga ku biti bye twali tulina. Naye nga akatono ako k'olina olabira ddala nga buli kimu kyonna nga tekasobola okumaliriza ekyo. Ng'olina kufubagana okulabika nga ogenzo ate oyongereko ku kinenenennemuko. Era nabeeranga n'ekirowoozo ekigamba singa Katonda nampa n'enfuluma n'enzijjako ebweru osanga embeera yange ejja kukola kikutereera. Yes, waawo. Kakati byatandika bitya? Otambula otya ng'ebiseera by'oyogereddemu ebya COVID nga byali buzibu gwe watambula otya? Muganda wange kyenyinza okugamba buli kimu kyonna kivaamu Katonda. Ebintu byange byali bizibu nnyo okutambula. Kuba byalimu engeri ya COVID baatusibaasibamu nnyo. Kuba nze nali ndi wa kutambula 2020. Naye ku lwa COVID ne kintwaliramu akabanga okutambula 2021. So ebiseera byali bizibu wawe nayitira nga bintu bya COVID naye we Katonda nga omanye gundi chance za Katonda. Natuuka ebiseera nemba nga nyina kuvaayo Uganda. Kagamba kyotegeeza oyo atannatambula ayira ayagala okujja kyabasooka okukola kwesiga Katonda kyekiba kisookera. Katonda ye omukulu mu byo kuba Katonda yakuwa obuvumo bw'okugamba kannemere ku nsonga eno nga neesize Katonda.